tubagala nnyo era mutulaze omukwano n'obwagazi. Era mwessuubi lya Buganda. Wabula twagadde okubalabula ku nsonga nga bbiri. Ensonga esooka, temuva mu byalo era temutunda ttaka lyammwe. Gumuikiriza n'okukola ennyo tujja kubayamba okubatuusaako enkulaakulana eyo yonna gye muli. Ensonga ey'okubiri, temubuzaabuzibwa kutwalibwa kukola mirimu egitategeerekeka. Okutwalibwa mu mirimu mu nsi ez'ebunaayira abantu baffe gye bayisibwanga abaddu era n'abamu ne bafiirayo. Abo ababatwala okukola ebweru tebalina kirungi kyonna kibabaagaliza. Emitima gyabwe si mirungi naye bo bagifunamu nnyo. Nga mmaze ekyo njagala okwogerako ku nsonga ey'obuvubi. Mulimu gw'obuvubi bugootaanye nnyo. Mukama wange, mukama ssebo, kino kikosezza abantu bangi naddala abavubuka, kubanga abavubuka bangi bazaalibwa ku mbalama z'ennyanja era tebabeera ssebo. Abavubuka nga tebasobola kuvuba kino kya bulabe nnyo eri eggwanga, era abavubuka abo bayisibwa bubi nnyo. Ensonga eno kisaanidde ekolebweko mangu. Gavumenti yaffe ejja kwongera okuwagira abavubuka ng'ejjayo ebitone byabwe mu mpisa, kubiriza abantu baffe beeyongere okubeera obumu n'okulowooza ku Buganda ey'enkya. Abo abasoma Bayibuli mujja kumanya nti mu kitabo kya Lukka atugamba nti Yesu yennyini bwe yasooka okuyigiriza yali yakamala emyaka 3. Kyekitegeeza nti omulimu ogwaffe gwakatandika butandisi. Basiibula nga mbagamba nti Mukama abakuume, mutonse okubalaba mwebale nnyo.
Mutebi.